omusolo guno kati kyekizibu kya taxi gundi passenger transport gyoni kitasimbwa omuvuzi w'ekibiina ekigatta ba taxi owners mu Uganda yonna ku nsonga ye bakiyita Commercial Taxi Owners and Transporters Development Association mu bufunze kotoda. Ku nsonga y'ebisale ebyekanamye ennaku zino eri abasaabaze ba taxi, ffe nga bannannyini mmotoka eza taxi tetukiwagira era tetukirinamu era tetumanyi batuddewo abayongeza ebisale ebyo olw'ensonga zino wammanga nga bannannyini mmotoka tetwetabangako mu nsonga yonna yonna ekwatagana na kwongeza bisale by'abasaabaze era n'enkola egobererwa nandisuubidde tiyandibadde Ministry ya Transport yalina obuvunaanyizibwa okulaba ebisale bya bataabaze bwe bitambula nga Ministry ya Transport etutte ne ba stakeholders naffe mwe tugwa kubanga bannannyini taxi tuli ba stakeholders mu transport industry naye ensonga eno tetugiwulirangako tetutuulangako mu lukiiko lwonna lwongeza bisale nga ffe bannannyini mmotoka ezisaabaze abasaabaze. Amanya nze Mugishaga chairman w'ekibiina ekigatta bannannyini mmotoka. Tetuli basanyufu olw'embeera eriwo ssaawa zino. Tulina okwemulugunya ku misolo emingi egibinikibwa ku mmotoka zaffe egiri mu mateeka n'egitali mu mateeka. Ku nsonga ssaawa zino ffe tetukyafunamu mmotoka zaffe. Emmoloka emu oba ya miliyoni 3 naye ewunzika ewadde omusolo gwa miliyoni 16 omwaka. Kati ssaawa zino tukubira omulanga ebitongole bwa KCCA, Ministry of Transport, Ministry of Local Government okutunula mu misolo gino ne balaba musolo ky'ogusaanira okuweebwa n'okutasaanira okuweebwa. Kaffe nga bannannyini mmotoka bwe twagenda okutunulamu twasanze emisolo gimu tugiwa dabo nga tukiriziganya ne President bwe yagala tusasule guno endala gyonna giveeko titulina buza naye okwagala okutulugunya abaduleeva okulya enguzi n'obunyazi obulimu kwe kugaana ebiragiro bya President bye yalagirwa okubiteeka mu nkola kati bali mu kutulugunya abantu bali mu kunyaga abantu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.